otyo weewaawo ebigambo byebibyo bannakamwantette twagobye dda awatali yadde ekibuuzo. Olwaleero tuli babiri okubanga tutambuza ensonga zino. Tetulema kwebaza bannaffe bwe tuteetera Pride Bank, mwebale nnyo, mwebalire ddala byonna bye mutukolera. Mimi's Glam, mwebale nnyo bye mukola. Nacha Ebo, ne bannaffe abalala waba Tokia Events, aboogezi b'oku mikolo, nabo babeerawo nnyo. Okay, njagala osooke nakamwantette munange obuuze kuba tulaba n'oluvannyuma nze mbeeke ebintu ebyenjawulo byenkola wano. Abantu baffe aba SK Media tetukoowa kubeebaza, mwebale kubaayo, tubayozaayoza, tubakulisa okuyisa mu wiiki eno, era abafunye ebirungi tusanyukira wamu nammwe abafunye okusoomoozebwa temuggwaamu maanyi, obulamu bw'ensi tebubangako omuseetwe. Leero wabaawo okusoomoozebwa, enkya wabaawo essanyu. N'ekisinga obukulu mu mbeera y'obulamu yonna toggwangamu essuubi. Kituufu. Weewaawo. Nga sinagenda wala mwadda wano ne mwogerera Pride bannange eno tugibirako abantu bangi era naffe mutulowoozeko ng'olwo mokementererwa emmeeme nga nywera mu kikopo kyange ekya Pride. Pride banywanyi baffe kale twakirabanga kya nsonga bwe tutambulira ku level y'emu awo nti Pride oba ogitunda obuyi buno muzi SC ate naffe abakkirira eri mu bantu baffe abawansi eyo gye tuwangaalira eyo mu mikolo abantu ekintu kibakube mu maaso kale kwe kuteesa nti naffe eyo gye tutambulira tubeereko n'obubonero obwekukunala obulaga nti kye twogerako kye kino. Kale Pride teyabatenguye weewaawo ekirabo kyo ndoza nkukwate mu ngalo kuba Pride. Pride Bank tweyanziza nnyo, tweyanzeege era abalabi baffe aba SK Media bw'oba onoonya omunywanyi okolagana naye mu by'ensimbi, okutereka ensimbi, okwewola ensimbi, okuwa amagezi engeri yotya gy'oyinza okutereka ensimbi n'ozikozesa obulungi zizaale, bw'ova ku Pride Bank oba weeryaza amanyiza weka nokuwanga soko kebere ebintu byokakasa oba ddala byampadde. Pride Bank Solomon mwana mulungi ebintu abitusiza bulungi kyabadde kisinga obukulu ekikopo kituuse akatabo mugenda okuwandiika ebyensonga omwana akituusizza mulimu n'omujoozi gutuuse bulungi ate n'ekkalaamu omwana agituusizza. Twagala ate ogule bikalaamu byonoona. Pride Bank tweyanziza nnyo, tweyanzeege mami Irene munanga ataliwo tagwira muti ebyange mbifunye n'ebibye gyebiri tweyanziza nnyo, tweyanzeege. Weewaawo kale ndooza kati tugende ku mulamwa ekyo ekya Pride kyo kiwedde ne Mimi's Glam yatusuubizaayo ebikopo. Tweyanza nnyo, tweyanzeege Mimi's Glam tujja kunywa n'ebikopo nga bisatu. Etokya yatugamba ejja tufunirayo ku uniforms ewansi ne wayo nga ku set tubaako nga tuli well branded nga bye twogerako nga atalaba waakiri awunyiriza. Amiina. Kale leero ndowooza tukone nnyo ku nsonga wawe twajja wano ne tunyumya ku bizibu ebibeera mu mikolo. Nti abantu tubeeraawo ate mugenda okulaba mu mukolo gukyankalanye enkuba etonye mukoka mu kifo ky'okukkirira ayambuka bwambusi omugole agudde kabenje simanyi omugole alaluse omugole olumbe lumukubye agudde eri alambadde ebintu bwe bityo naye abantu twagenda tubasuubiza nti tujja kudda tulambulule biki omuntu agenda mu mikolo gino by'oteekeddwa okubanga osimbako nnyo amannyo okwewala ebizibu ebyo ndozaawo tunaba tetubakoze bubi. Pride Bank, your growth is our pride. Okay, tweyanzeege abalabi baffe nziramu okubalamusaako nankoziwa nga bulijjo owaana wendi okulaba nga twongera ate okunyumyamu nammwe okubabuulira ebyo nno bye mulabanga ebizibu ebimu bigwawo nga temumanyi lwaki biguddewo, ebimu bibatuukako lwa bunyoomi, ebimu bigwawo lwa kwegeziwaza, naye ffe ogwaffe twasalawo tubategeeza ebintu nga bwe biri. Gwali eyo alabye nga kikola kikozese, gwalabye nga
byakuzanya gezesa gezesa omanyi bwe twabainanga abato nga bagamba tokwata ku musubbaawo mwe muli bajja ab'emisubbaawa akatadooba kalyako olutambi munakutadooba nga bakuleka munnange bw'oyavula bw'okazannyisa ne bwakakwatangako ne kakwosya nomanya yako kabulabe n'olumu nga okaaba mu kimugunyu obadde ki kuba baakulabula ensobi ogikoze ogiraba kakati tuzze twogera ku bizibu ebiri mu mikolo tuzze twogera ku butya bwe tuyinza kutambula mu mikolo twayogera ku ddogo eddogo gye riri mu mikolo ebyaddala weewaawo era ojasanga agamba oyo sitaani yabaagira naye atakirabangako yakola ki neffe tubibaddemu kakati waliwo ensonga endala ezireeta ebizibu mu mikolo lino nga si ddogo naye ng'ensonga ezo ate ziri mu famire zaffe mwe tuva nga ffe tuzeereetera nga tetuzeereetera naye nga waliwo ebirina okukolebwa ng'omwana asiibula abazadde kaabe wa bulenzi kaabe wa buwala nga tuli mu nteekateeka y'emikolo mpulira abaana abalenzi ku ludda lwaffe tugenda ne tulowooza nti bwe mba ntegeka omukolo ng'okwanjula amaanyi nina gateeka ku biki bye ntwala ewaabwe w'omukyala eno ewaffe okuggyako otegeeza taata wange Solomon Kaweesa nentegeeza ne maama bw'aba akyaliwo nti ngenda kwanjula era nsabira n'okulowooza nti bwe tunaaba tunaagenda mu mukolo bwe wabanga tugenda kumpi ne wenzaaliwo oba wensibuka nti nja genda ku makya bamaama babeerewo bajjajja babeerewo bansabire banteekeko emikono jjajja mukyala ndere nako ene maama asobola okukulerako ng'akusiibula ebyo bimala naye tukoze okunoonyereza nti naffe abaana ab'obulenzi tulina okusiibula bazadde baffe olwo omulenzi asiibula atya omwana ow'obulenzi ng'ogenda mu mukolo ng'ogw'okwanjula nga bw'oteekerateekera abazadde abakuzaalira omwana ow'obuwala oyo gw'oyagala afuuke mukyalawo n'ogamba nti kusinziira ku levo yange Solomon Kaweesa sobola gabira mukadde Gomesi ekka wansi wa kakadde anzaalira omukyala sisobola kuwasenga Gomesi ekka wansi wa kakadde sisobola kugulira taata anzaalira omukyala ekkanzu ekka wansi wa kakadde sisobola kuwa muko ekkanzu ekka wansi wa kakadde nga tonnagulira abo bonna waliwo eyakuzaala n'akunaaza mu kyogero n'akulera n'omufukira n'asula nga atunula eyakuyola mu lulimi olufunzefunze nga tonnagulira bano ab'oludda lw'omukyala ono y'ensonga enkulu olina okusooka ogulire maamawo eyakuyola Gomesi olina okusooka ogulire taatawo eyakuyola ekkanzu ekyo kya nnono naye ate baŋŋamba mbu kitambulako okunonooza mbw ate simanya bw'ogula Gomesi olina okugenda n'ofukamira mu maaso ga nnyoko n'omwebaza okuzaala era olwoba omwebaza mbu n'oteekawo ebibatu bw'oti n'akusabira tasaba mbu awaanamu emirundi ebiri tutu anti era gwe mukisa n'akuwa omukisa gwe mukisa nga tonnagenda kugulira mukyala Kaweesa Gomesi gy'agenda kuwa maama we omukadde oyo amukuzaalira tulina kutandikira waffe mu nnyumba ogulire maama Gomesi emujjaamu si kugula kwejjako mukulu muno omuwadde yakakadde eno y'omuwe yaki ne bw'oba omwezi oguwedde wamuweeya Easter mu mwezi ogwokuna nga mu gwokutaano lw'oyanjulwa eri togibala eri yali ya Easter yali yamazuukira eno ey'omukolo olina okugimugula ate era bw'oba ogula maama teyazaalibwa yekka waliyo bamaama muto waakiri omu babiri
bali ate embaga zaki kisinziira kuba tulina kye tuzze tulaba nti famire zaffe zeeyawulamu naye kati nze ewaffe bw'oba ogambye nti oyagala kuyita bamaama atisiti bana abo bw'oyita omu okwasa abalala bameka basatu bwe beewerekera mu nnyimba nti gy'emyaka kati gye balimu ate omuzukulu yalwadde ate bamala kwekuŋŋanya buli kye banaakola agenda kulaba mulwadde busimanyi omwana ow'obulenzi yazadde omuzzukulu baba ekitole nnyo babaaba babiri bwe beewerekera kati famire bw'eba eri wamu ng'ogimanyi nti maama Kaweesa ekyengera waliwo maama Buddo waliwo maama bali kitole maama Eggayaaza bw'oba ogula Gomesi yongerako n'abo bakole ki bawe oba nnondoole nnyo bano maama ye baasinga okuba nabo baabeyuka nabo kati era bw'omanyi bw'okuzoomanya abaabo beebo okumugulira ate n'abalala ne balyoka bajja omwana agulirako ogundi yekka era naye bw'aba abagamba munnange omwana yakuwadde abaganda baabanga n'emmizi omwana yakuwadde jangu tusiibule ki yakuwolereza ensawo teyabadde nnene bulungi naye tusiibule omwana waffe jantukole ki mu bufu bwe bumu ne taata oba bataata nabo olina okubagulirayo ki naye nno bataata tebaba nnyo bantondotondo taata ye kyoleese kyolenta nabo tubagulira ekkanzu ne tusiibula ne batuwa omukisa so omukisa gwe tukima awaka gusukka ku kufukamira n'okola ki ne bakuteekako bayibuli ku mutwe gwe olabanga awadde bamaama ne taata bano naye oba bakiikiridde abalala bonna mu kika kyabbwe gwogamba nti omukisa gw'ebukojja n'omukisa muki mu kika kyange kyono gw'owadde yakiikiridde abali mu kika ebukojja kati nze obukojja bwange ye tibwempa maama Fiine Kayebe Gomesi nga ngenda okwanjulwa akiikiridde abengeye bonna kye bayita okutereeza ebyewammwe abantu bali balowooza olina genda n'osamira si kusamira okutereeza ebyewaffe kulimu emitendera kusinziira ku ki kyogendako okitegedde ensonga endala gye tubuusa amaaso nga tugenda mu mikolo nga tuvudde ku kyoggulira ntandikidde nnyo ku baana abalenzi kuba abaana abalenzi ekyo abasinga tutunuulira eri bajeti engoye 10 tezinnawera engoye 2 tezinnawera bannange tulina bane bannaffe banfanfe ntutuuka ku lunaku lw'omukolo nga biganye nene ngamba Solomoni sooka omusikemu awo obubiri kizibu ki ebintu biganye okuwera Solomoni n'akuwaaki ogw'amabanja mu mabanja eri gyokka gy'okoze eki naye abaana abalenzi bwe tuba tugenda mu mikolo tulina okusiibula awaka mu ngeri eyo maama mugulire Gomesi taata mugulireyo ki ekkanzu ebintu bino babibakwase ddi ebintu ebyo ng'embeerayo gye tuwangaliramu bw'ogiraba ofunayo olunaku lwonna ng'olunaku lwo terunnatuuka okitegedde oba ne ku olwo lwennyini nga bakusiibula osobola obbibakwasa ku lunaku olw'omukolo kyogenze eka mu kyalo bakusabireko bakusiibule twolekere mpulira maama n'okwata akasawo ke nga kano akanga aka Pride Bank akempadde ng'omuteereddemu bulungi Gomesi ye ng'omuteereddeko n'ekisibizibwa n'ezitunga ng'ozitaddemu si kumuwa buwi yaneekolerako ki yagulanga tokwewonya maggwa yazaala Kaweesa n'akuweerera n'atakutuulira n'akusabira omukisa oli investment ye yabukadde ekyo tukiyita gundi blackmail oli investment ye yabukadde era kyova olaba saagala nnyo bazadde bakitwale ntutuli investment zaabwe famire ezitojjedde obulungi tubagamba mwakikola mutya abazadde baba tebakubuuza gwe wakola ki abazadde bakikola batya buli ava ewammwe atambula bulungi yaroka kati batuva ku ekyo ekyokusiibula abaana abalenzi specifically tulina ebintu ebirala abantu bebaze babuusa amaaso nga bateekateeka emikolo abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala abazadde bwe babanga Mukama yabayita ng'ogenda mu mukolo kakasanga ofissaayo olunaku ogenda olime ku bazadde abo balenzi oba bombi ng'oteekateeka mukolo ng'abazadde baakufaako abazadde baagenda
kakasa ng'ogenda olime kubaki kubazadde abo okujjako nga waliwo ensonga ekulobera ensonga zitulemesa ogenda okulima ku bakadde baffe baba bagenda zentale eziri mu bika tebalinya ku kijja wano ti abantu bakola ebintu ebibi ku malaalo g'abagenzi n'ogenda ogenze kulima ku taatawo mu bulungi n'ovaayo n'osituka n'olumbe n'ovaayo ng'eyagenze okufuna omukisa yagenze okufuna obuweerero ate ositudde ki ne famire bweba straight nga teriimu ntalo nga teriimu nkokola nga bw'oba ogenze kulima ku bijja bya taatawo Solomon teri yeekengera kwa kati tubirina famire zaffe ng'abantu emitima mibi gw'ovudde eno ogambye kangende nnime ku taata wange mu bulungi ziwampangalira Kampala taata twamugalamiza Wakataayi ogamba owaayi musajja oyo yambeererawo ye yatuyananga nampaka fizike kangende mulage nti saamwerabira n'ogenda okulima ku taata mu bulungi nga baliwo bakikola ki bakiraba bulala azza atya alabika asoose kweraguza kati bamugambye genda otuukire naye okulima ku malaalo oba okukoola ebijja kiri mu nnono yaffe ate ne bwe tuba tusoma eddiini ndowooza gwali ku mutendera gwa kibiina kyakuna ekyansenvuddeko S4 waliwo omulamu ogugamba the dead are not ti abantu bali batuvaako mu mibiri naye mu myoyo tusigala naki naffe era mu bw'omwoyo bwabwe olumu bajja ne boogera naffe ne batuluŋŋamya ne batubuulira eby'okukola na butya bwe tulina okubikola tobeeraawo n'akulabula ku kabi akajja Solomoni ebintu bigenda ekyokola kino kifa oli jjajjaawo oli taatawo oli maamawo oli sengaawe yali akwagala mu bulamu era ng'akwagaliza najja n'agamba mwana wange jangu onnimeko n'oveeyo ebintu nebikola ki so nga tutegeka emikolo abalokole tugamba omufusi munno era abafu baziike bafuba naabwe nabo bwe balifa tuli beegaana eno ensi ebyo bigambo nno bya Bibiliya eno ensi gy'olaba buli kyokola ku nsi kuno nga tokikoze mu mutima mutuufu ng'okikoze ggwe kuyisaawo bibyo wakati mu kunyigiriza abalala ekiseera kyonna kirina okudda n'okirozaako n'oloza ku bibala by'embeera ze ezembi n'oloza ku bibala by'empisa zembi n'oloza ku butaagaliza banno n'oloza ku ffutwa ly'obadde oteeka ku banno n'oloza ku buli kibi ku mizeegyo n'ogirozaako ate olumu gijja nga tokyasobola nakufuna kadde keenenya ngakyo kyagenda kakati ekyo nakyo kikulu ekyokugenda okulima kuki ku bijja ekyo tekiriimu ddogo naye ng'ate kitukuba muki mu mikolo kuba ne bw'ogendayo bakugamba nogaanoga kukubuddawo tigenda olime ku bijja bw'ovaayo ku bijja bwe muba mwagenze nga famire kuba tuyinza okuba nga omukolo tugenda kugwo kaweesa notwekuŋŋaanya ne tweyisaamu akasimu ne tugenda tugende bannaye tuludde okugenda mu kyalo ate waliyo omukolo gwa muganda waffe tugende tulime ku bijja mulimu abamu abagamba bwe mutuukeeyo simanya ate ne babawa emmere ng'erimu sitaani emmere erimu sitaani ki eyo gye tuyita ey'omuzzo tugenze okulima ku bijja mu kyalo kaweesa ettooke tulitemye olululi olusuku lwaffe balireeta ng'olaba ne balireeta naliwaata ng'olimanyi muganda ne tulifumba ne tusaliramu ennyama yaffe ne tuyiwa ku ndagala kuba eyo teba ya sowaani teba ya sowaani eba yakulwalirira awo ne tulya nga tuliiridde wamu otudde ku nsonda wali ntudde wano onninaanye walusimbya nninaanye nakimulya nninaanye nalumansa nninaanye wali nanteza wuuli wali sitaani ajjirawo okujjako nga gwe sitaani atusumbuwa mu kika sitaani ajjirawo awo ekyo mulokole takkaanya nakyo byobasanga mu mikolo ffe emwanyi tetuzikozesa emwanyi za sitaani azirina mu lusuku azirina mu lusuku azinoga n'azaanika abaana kwe basomera n'omusanga bano ba hayi naffe emwanyi za sitaani bw'omugamba omutwala awo twagala kafe javas ayagala kofi oyo kofi ava muki ava mu nkenene katolaba nti abantu balivinga obulamu bali mu bulamu obw'okwewugguusa okitegeera bali mu bulamu obw'okukola ki obw'okwewugguusa ensonga endala nga tuli
ku bizibu ebitusumbuwa mu mikolo na biki ebibeere wakanga bitono bye tubuusa amaaso tulina okukola okwewala ebizibu ebyo. Tuula ne bazadde bo naddala oludda olwa taata. Okutuula twogere ku ki? Bazadde baffe bafunye okusoomoozebwa ku mulembe gwaffe guno. Tubateereddewo embeera nti obulamu kwe baazimbira famire zaffe bwa kikadde. Era eby'amakulu batya okubitugamba. Ti Solomoni mwana wange byonna obikola byonna biri bwe biti naye tebyava buvyeri ne bigwa. Biriko obuvo. Guno gwe musingi famire yaffe kwetambulidda. Guno gwe musingi ogutukuumidde awamu. Guno gwe musingi okwesigamiziddwa obugagga bwaffe. Olwo taata waakubuulira. Olwo taata waakola ki? Olwo taata wo bw'aba akugamba nti omusingi kwe twesigamizza obugagga bwa famire. Mwana wange ffe tusamirako era tetukomaawo ne tusaddaaka ng'era ogenda mu ebyo. Okusamira kye ki? Gwe ng'omusajja omuyivu gwe mmanyi munnannimi. Kati njogera ng'omuntu atabitegeera. Anti kati tulina obuzibu. Si buli agamba nti tategeera nti aba tategeera byogerwako. Baba babitegeera naye nga beewugguusa. Waliwo okukola ki? Okwewugguusa. Ate abamu bye twogerako emisana tebabitegeera. Naye ekiro babeera ekyo kyennyini ate kyebavumirira emisana. Ninayo nno n'omusumba gwe mmanyi mwanange ebyo byabitereeza. Nze nina ne gwe mmanyi. Ne wentudde wano bwe ntunula kampasi entwala waali. Ennyumba y'abajjajjaawe tagimegulangako yadde olumuli. Bagamba ennyumba yammwe eyiye awo bakulu. Weeri eteredde awo mu Kyaddondo e Masooli. Ate nina omulala gwe baŋŋamba eyafa yalina ekkanisa ku Kyebusaabala awo. Mbwe ebintu byewaabwe byamukuba ne bimusaba nnyumba yokka. Nga ffe tuzimbire ennyumba oddeyo obulire. Abantu bangi basooka kutereeza gye bava. Ne bimugamba ffe zimba gugenda obulire yagaana. Abantu bangi basooka kutereeza gye bava Solomoni ne bajja wano e Kampala ne bayimba Yezu ne bayimba Yesu ne bataputa ku Ruhani nga bakulaga nti kyoyogerako tebakola ki? Naye nga bo bamanyi eka kyatereera. Obaka wabefaaza okulinnya ku kituutu tulinnyako nga temusoose tereeza byewa. Okusiibula ewaka si kugenda kukusabira ki? Mukisa gwo. Kwe kuddayo n'omanya ebituufu ebikola ki? Ebibakwatako. Era ojjukira lundi twali wano ku seti ne nkugamba nti abantu abamu balina omukisa nti abasookawo baatereeza. Mwe muttaanya buki? Buttaanya. Waffe ebyo tebiriiyo. Naye nga Solomoni wakula buli lwe tugenda okulya Ssekukkulu tugitwala mu kyalo Masaka. Gwe ng'olaba ng'ekya bulijjo. Banne tugenda jjajja ne tutula ku jjajja. Batuuka jjajja mpita mwami. Jjajja nampeekako. Jjajja agala nsulina mu buliri. Banne jjajja mukyala njagala. Baba bagenze kwezza bujja. Olumu bannaffe abeeri bakikwata bulungi ebugwanjuba. Buli lwakutaano gwe olaba zimpenkoni zikkirira. Gwe bakugambye mbu tebaatulina byakola mu Kampala. Faamu nnene nnyo bagenze kuzirambula. Baba bagenze kwezza bujja. Ate okwezza obujja tekitegeeza mutuuke bw'engoma zibwatu. Waliwo abakulu bali nga bo okulabako obulabi bwe bawummulidde wali tekibamala. Waliwo abakulu ng'ogenda bugenzi n'otuulako wansi w'omuti awo we bawummulira. Solomoni ojjukira gwe watunyumiza father gwali otambudde naye bwe baagenda omukadde n'amuwa omuggo. Ekyo kyokka mwemuli amaanyi mwemuli okwezza obujja ki? So okusomozebwa okuliwo abaana ab'omulembe guno abazadde tubalaze nti ffe tuli ba digito. Abazadde tubalaze nti tetulina budde bubawuliriza kunyumya nabo ensibuko yaffe. Njagala gwe alaba olwaleero atulaba ku SK Media. Funayo obudde ne friendly we.
ogende otule ne taatawo kuba taata alitamininga ekikakyo omugambe taata wakati mu byonna osobodde otuweerera osobodde tubadde tulina we tubeera nga naffe tetunatandika kugenda kwetandika kwezimba ate tukulaba okaddiye naye tukulaba okaddiye naye muzeeyi okyalinamuko okyalinamu kasente buli weekend okyalinamu obusobozi obugenda mu Pride Bank nosayininga kaceeke noddanatukakaawo akaseera nga muzeeyi wange yankubira oyinamu sente za weekend osegeera nakuwa 10 enagamba bazukulu bange tobaliisa ebinyeebwa gwe wakula nkuteereddekaawo kati funa obudde kaweesa nogambe muzeeyi wakikola otya muzeeyi amaanyi gaffe ng'ab'enjuuyo galiridda wageesigamyewa gamba manyi obuvo n'obuddo omanye obuvo n'obuddo naba tunaalowooza nti gyamera gyene twagwa bugwe nasoma I'll get a job okusoma tekumala kituufu Solomoni abantu bawagguse ne diguli zaabwe bazituuzizza waka Solomon tulabye abantu abalina zi PhD nga bazituuzizza waka ng'ayogerako njogera azoogererako ku mwenge Solomon tulabye abantu nga bavudde mu first class employment levels ne badda ku kyalo nga banywa mwenge ebyo ebintu si bya bulijjo tulabye n'ababadde mu famire engundiivu naye olw'okuba tebeebuuza ku bakadde baabwe olwaleero be banaku abasinga okusoma tekumala era teri muntu muyivu ng'ate mugunjufu atamanyi buvoobwe na buddobwe oteekeddwa byombi babitambuliza waki wamu omanyi okubeera omuyivu n'okubeera omugunjufu byaki byanjawulo kati omuntu omuyivu obuyivu yakyamuukirira na bino amuzungu byawandiika ograduatinze ne masters ograduatinze ne PhD omugambe ebyewamwe ebikulu where the facts we speak with facts here naye ekiriwo evidence ekiriwo abantu twaterawo abazadde baffe nti ebiri byabwe byabaki naye ebyabakadde Solomon byakusimira omusingi byebikubeezezaawo otambulira okusomoozebwa okubibaawo nti omuzadde asobola okukulera mu mbeera yonna n'abeera intercessor wakati wo n'obutamanyabo oba obusiru bwo n'okwewuguusaako ekisinga okuba ekibi ku mulembe guno ti abazadde bwe bamala okuvaawo nga Solomoni gw'olina okugenda mu maaso g'omulamuzi okwewolereza kwebyo bye wayitanga ebyaki naye nga tomanyi kooti y'ekika gye yatuulanga tomanyi balooya tomanyi weeyanjulayo otya obanga omwana omuto gwe balese nga tannayawula abakyalina omukisa ng'abazadde weebali mugende munyumyeko n'abazadde bammwe eby'ensonga naddala bataata kuba ebika mwe tuva byebisalawo ki kye tubeera muki mu bulamu teri nsonga zikuvunaanwa ez'ennono nga ziva bukojja obukojja bujja luki bujja luvannyuma naye ebitundu 95 ku 100 bibeera byaki biba bya kikakyo so nga tugenda mu mikolo mufune obudde munyumyeko ne bakadde bammwe abo abakyabalina ku nsonga ezo oba abakulu abala ne bwata bataata yennyini taata ayinza okuba yavaawo naye nga lyo taata wabayo ba friendly uncle okitegeera ng'osobola omubuuza ekintu nga naye tajja kutya kukola ki kukunnyonnyola nti mwana wange ffe boolaba obugagga buno mwana wange fe okufumba ewaffe bwe twaba basengawo bwe babanga bagenda okufumbirwa twagendanga mu kyalo ewakataayi ne tukola bwe tuti ne bwe tuti ewajjajja okuba tulina enju ye taata akuzaala ne tuba n'olujja olujja ejjajja azaala taatawo ne guno omulembe muyita bataata bato ffe ne twagambanga taata kati oyo jjajja akuŋŋaanya bataata ne basenga ab'enjawulo lwe lujja tukomeko oleva abantu tuleme babuza titwagendanga ewajjajja ow'olujja gye twafumbiranga ekijjulo twafumbanga ettooke lyaffe kwabeerangako ennyama kwabeerangako ekinyeebwa eky'obutiko n'empogola kuba emmere y'omuganda teyabulangako mpogola okitegeera ng'ekyo kiwedde olwo tusiibula omuzzukulu ava mu lujja lwaffe ng'era bw'ogenda okufumba akwekoonako yakola ki yagwa ebo abakazi b'osanga
abakazi bamulumba maka ninga itaina kyakola so bwana Solomon ate abakodwa abo baba batugambye tubitwale nga ki lansonga kumbi ba bintu bitono nnyo nga bwe kugambye Solomon bajja kugamba nti kulirayo jajja mu kyalo kilo ya sukali ne kilo y'ennyama okusinzira ku busobozi bwo n'omugaati nga kuliko kasiyaji biba bikoze eki biba biwedde ngoyo kasita kusabira omukisa fe tujja kusabira ku lunaku luli nga tukola ki nga tukusiibula kale fe katubibagambe okusalawo kwammwe ayagala ayina amatu awulire atayagala abireke anti munaye amaaso g'omuganda bagamba gakola ki gali mu ngalo atenze abantu ntere no bagamba Solomon nti mu bulamu bw'ensi eno waliwo ekintu nga bwe kikolebwa omulundi gumu bwe kifa kiba kikoze eki kifo omulungi okwanjula bwe kukutaataaganako togenda kyusa lunaku ogenda kukolayo kulala era kujja kgenda bwe kutyo nga kukoze eki nga bwe kufudde n'ebizibu byako oba n'essanyu lyako kati salawo okola by'olina okukola ofune ky'oluubirira mu butuufu bwaki mu butuufu bwakyo weewaawo oba siibudde olwo olomba siibudde ssebo kale ndowooza byebyo ebyaleero mbirabye okutuusa omulundi ogunaddako Mukama Katonda abatukuumire mweraba